Weewaawo kakati Ssentamu obuuzizza ekibuuzo nti owulira nti waliwo emikolo egikolebwa naye nga tegyogerebwa era nti oyo aba agikoze tagyogera era taginyumiza atagikolangako. Ekibuuzo kino simanyi kw'okiggye era simanyi kw'osinzidde okibuuze kubanga ekibuuzo kino kisusse emitendera gy'abatudde ku mukutu guno era sisobola kukitemaatema nga bw'okyagala wabula nga mmaze kukutegeera nti ddala osaanidde okukibuulirwa. Akati twabadde tunnyonnyola Namukwaya waggulu wali, twamugambye nti ensonga ze za mu mbiri, za mu nsozi, nti Namukwaya asobola okuba abonaabona n'azunga ku basawo ono n'oli ono n'oli, buli omu n'amukolera ky'alabye, buli omu n'amujinga nga bw'alabye. Ate oluusi n'ogenda ku musawo nga kyakola akimanyi naye ng'ate bambi pulosesi mwakuyisa si yeeyo. Kale n'ojja obatambulamu abasawo nga 20 naye nga tolina ky'ofunye. Akati embiri n'ensozi zirimu ebikusike, okitegedde. Kati emikolo gy'obuuzaako egitanyumizibwa atagikolangako, kituufu giba mu nsozi na mbiri, kubanga waliwo ekintu kye tuyita ebyama bya Lubaale oba akaama ka Kabaka oba akaama ka Lubaale, okitegedde. Emikolo mingi tutunuulira emikolo egitudde mu Bwakizza, okugeza nti mu kika eky'Abobutiko balina emikolo egikozesebwa mu bw'Omulongo Kizza, okugeza nga okuzina amaggunju. Emikolo egyo butya bwe gitambula n'ebigibaamu munda tebinyumizibwa, ate gwe abaagikoze tokkirizibwa kubuulira ataagikola kuba gibaamu ebyama bingi. Ne tujja tuba n'emikolo egy'obulongo, emikolo abatabaazi abatabaala mu mbiri oba mu nsozi gye bayitiramu okuyimirizaawo obulongo oba okuyitaba obuyinza oba amaanyi ag'obwa Ssaalongo. Tugambe oli musajja, bw'oba muzaana wa Kabaka oba gy'oyitibwamu okubeera nti oyitaba obwamaama mw'otudde. Kale emikolo mingi era kyova olaba nti ensi abantu babonaabona okufa, ensi abantu bakaaba okufa olw'ensonga nti bagenda ne batambula ne basanga oluusi bassenkulu, oli yeenoonyeza ssente, oli anoonya kukola akuggyeko akasente k'ozze nako, natasobola kukubikkulira byama, natasobola kugamba nti ensonga zo sijja zisobola, ensonga zo zeetaaga mu nsozi, genda onoonye olusozi bwe ruti ensonga zo gye ziggweera. Ssenkulu n'akukotoggera n'akukolera emikolo egya buli ngeri, n'akugamba ngenda kukolera ekibbo kya Lubaale, ngenda kukolera ensawo ya Lubaale, oba ngenda kukwasa ensumbi ya Kiwanuka, naye nga mu buliwo mu budde obwo oluusi si ky'obanjibwa. Ebika bingi oba abantu bangi mu budde obwo mwabanjirwa, nga ekituufu okusamira alina kusooka kutabaala. Okugeza mulimu abantu abaloota ensozi nga bawalampa ensozi, abantu abaloota amasomero, abantu abaloota ebintu eby'enjawulo bagwa mu binnya, abantu abaloota nga balima, abantu abaloota nga ebintu bingi, abantu abaloota abafu, abantu abaloota akisidenti, abantu abaloota beegadanga n'ebintuntu bye batategeera. Kitegedde. Kale abantu bangi mu nsi babonaabona, bakaaba, naye abamu oluusi gye baterereza ensonga oli asanga Ssenkulu ng'anoonya ya leero
ate ng'akulaba ozzeemu n'emitwalo 5 oba 6 n'atagyefiiriza, n'atakuzaala gwakubiri, n'akukotoggera n'akugamba nti olwota abafuntiye, genda oleete embuzi tukwateko ekitambo. Mukazi wattu oba musajja wattu ng'oleeta mbuzi nga musawo akujinga nga yeejinga nti akwata kitambo. Oluusi oli omugambye nti naloose ebisolo byazze mu buliri bwange, ekimu ne kinkozesa oba ekisajja ne kinkozesa oba biki. Musajja ng'akugamba nti bakuloga, baakusindikira amayembe, genda oleete enkoko bweti tukukolere emikolo bwe giti tukwateko eddogo. Abantu bangi bali mu nsi babonaabona bakaaba naye nga abamu batudde mu lubaale wa nsozi, abamu balimala kutabaala nsozi ate ne balyoka badda ku kika ne basamira. Abantu bangi basamidde lubaale, abantu bangi baterezezza lubaale naye tebalina kye bafunyeemu. Bongera kukaaba, bongera kwawukana, kwetematemamu, bongera kubeera baavu, ne bye baali balina nga byongera kusaanawo naye olw'entambula gye batambula. Era abantu bangi bamanyi nti buli w'osanga kasubi oba essabo ensonga yeenaggweerawo. So nga ate tobanenya nti baba bakyamyewo omuntu gwe balaba nti yasamira empewo ze ajja kusobola obbawabula, ne bajja bamusanga nga omwana we baamugobye fiizi, ng'ekituufu oluusi yandibadde akimanyi naye n'akukotoggera mu bugenderevu, n'akukakasa ng'ensonga bw'azitegeera era n'akakasa nga bw'ajja okukuwonya. Kale nno mwandibadde abantu mwekenneenya nnyo n'omanya ekika kya lubaale ekikutuddeko, n'omanya lubaale akutuddeko ayagala ki. So nti kwe kugenda mu maaso n'okuwabulwa, okunoonya okwebuuza, okunoonya okumanya n'okutegeera si buli mpewo gwe ziruma nti abanjibwa kusamira faasiti. Waliwo abanjibwa okusamira okujja empewo ebweru oba okuzisamira mu budde obwo. Kyokka ate waliwo abanjibwa empewo nga mu budde obwo tezimubanja kuzisamira, nga mu budde obwo tezimubanja zikubira ngoma, nga mu budde obwo tezimubanja kwogera, wabula nga mu kiseera kyalimu abanjibwa kutambula, kutabaala, genda mu nsozi oba mu mbiri. Kakati ggwe oyawula ddi nti lubaale wange mu kaseera kano ayagala ngoma? Waliwo ekiseera omuntu kyabeeramu nga ne bw'omukolera ebintu bya lubaale oba ensawo, ensumbi, eryato lya mukasa oba omuwadde lutula lwa ddungu, nga mu kiseera ekyo ne bw'obimuwa tebimuyamba, wabula nga ansa gy'alinawo alina kutabaala ng'entabaalo ze zirina ommuta ate alyoke akomewo anoonye ssenkulu amukolera ebintu bya bajjajjaabe. Akati omanya ddi nti ekiseera kye ndimu si kyakunoonya lubaale ayogere? Omanya ddi nti ekiseera kye ndimu nina kuzimba ssabo? Omanya ddi nti ekiseera kye ndimu nina kugenda kutabaala? Kale nno ensi abantu abasinga tebandyetutte mu bya bulokole, wabula abantu abasinga tebanenyezebwa. Abantu abasinga bagenze mu byabalokole. Naawulira paasita ng'agamba nti amazima gali eno, naawulira paasita ng'agamba nti nkugobako emizimu, oli naawulira nti bagobako emizimu ate emizimu gye gimbonyaabonya giganye okutereera, n'agenda bw'atyo mu butamanya n'alokoka. Bangi balokose naye nga bw'ogenda okubabuuza ekituufu nga bakugamba nti twatambula ku basawo, abasawo baatubba ne batuuka otwavuwaza, twagenda okulaba nga tetufunyeemu kituufu, ekituufu nga tulina kulokoka. Bangi nga teyandirokose, bangi nga yandyagadde ennono ye, bangi nga yali ayagala bajjajjaabe naye ekkubo nga lyamubula, nga be yayitangamu baaba nga bakotoggezi. Omanya ddi nti ekituufu kye kino? Omanya ddi nti ekkubo lye nnina okukwata lye lino? Ekikulu kwebuuza, kuwabulwa. Omukutu guno ogenda n'osanga abantu abamu nga banyize lefuti, nga kwali tebamusasuza
wabula kwali awuliriza tebamusabye fees nti oba wano tusasuza essente ez'okuwuliriza bino, naye oli n'anyiga lefuti, naye nga anyize lefuti emyaka ali mu 35, 25 tawaddeyo budde kuwuliriza, kubanga ennaku tezikya kyenkanyi. Olwaleero osobola okuba oli bulungi nga toyagala kuwuliriza, ate enkya osobola okusanga obudde bukwefuulidde nga weetaaga ebigambo bino ebisomesebwa kuno. Olwaleero osobola okuba ng'olina ky'owulya enkya nga tokiyina, naye ng'ekituufu kw'olina okutandikira kwe kunoonya okumanya n'okutegeera. Be bantu b'osanga ng'atambudde wano n'atambula wali n'atambula wali nga buli wamu ateekawo ssente naye nga talina kyafunamu. Okitegedde? Kale nno eyakyawa okubuulirirwa yakyawa okumanya. Mubanga nnyo abeegendereza n'okunoonya nze ani, nina kukola ki, ekkubo lye nina okukwata kkubo ki? Mulina okweyongera okunoonya okumanya n'okutegeera, mulina okweyongera okufuuka abakugu, olina okweyongera okuzuula okumanya nti omusawo gwe ndiko asobola lubaale antudde ku mutwe. Mulimu lubaale atamala geejingirwamu, mulimu lubaale gwe batatetenkanya, mulimu lubaale atakeberwa, mulimu lubaale atalagulwa, mulimu oli ng'atuddeko amaanyi ga nsozi, mulimu oli ng'atuddeko amaanyi ga nsi. Kale nno mwawukana. Si buli omu nti agende ng'azunga buli w'alabye kasubi. Okitegedde? Kale nno mulina okubeera abantu abeegendereza. Weewaawo abakuume. Liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Mulangira Jjuuko mu Nabuddu.